So temuleeta bazikadde baffe naddala ng'ebizo federation temuleeta bakadde baffe kubakozesa nga byakulabirako byakutyoboola kubanga okuva le mwaleeta bakadde baffe mu federation mutyoboola batyoboole. So temutulowoozesa nti tutandika ate okukola campaign egamba Muzeeyi Ssebatta tukwegaidde todda mu federation kubanga abaddewo ebbanga lyonna nga talya mu federation era ajja abaddewo mbadde nsaba ekyo tukikomye tuteme kutandika campaign ebagobayo ekirala abakulu abo babaddewo era obulamu bwabwe butambula okujja okubeegattako bajja kuwanirira mmwe ekintu kyammwe gwe batabaamu tekiba nnyo na oyo Muzeeyi Material Luyima omulaba ayina diguli ewaka eziwera 6 kati bw'oba omutyoboola manya nti otyoboola n'abaana bali gye bakolera kubanga batabani be ne bawala be baasoma era balina emirimu bakola kati otyoboola taata waabwe simanyi talina kye yafuna mu kuyimba biki nga bo kwe baasomera kitegeeza oli mu kutyoboola ne bano gye bakolera n'abazzukulu. So mbadde nsaba ekyo kikome Kazibwe Kaponge ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga mwebale nnyo okutulaga mukwano tugenda kubategekera ebituufu Mukama nyambe buli kye nnina mu mutwe muno kigende nga bwe nkirowooza kuba sheeyo njala ngitegeke nga kyakulabirako era abayimbi gwe sikubidde essimu toyambala saagala bino bye mujja baka stage ne mubeereyo nga muli bangi nnyo atafunye essimu yange toyambala nguwulidde oyogera ne ku lihaso atakoze lihaso anti gwe nkubira essimu gwe mulamu omukulu gwe nkubira essimu olina okujja mu lihaso atajje mu lihaso banene bw'onoobeera nga Kazibwe wakula naye wakola ki kuba ojja kuyogenda kuba oyimba biki byesiise omusambi w'omupiira atakoze practice okimaki tabeera ku line up so atakola lihaso tobeera ku line up aye naawe akoze lihaso togule engoye nga tonneebuuzizzaako amayimbi ajja ng'ayimba oluyimba lwa bufumbo ninga ennyambala gy'ayambadde ye n'oluyimba tebikwatagana ayimba oluyimba lubuulirira bafumbo ate era yennyini yeetaaga kuzza bbali bamubuulirire ennyambala ye so ojja kusooka kunneebuuzaako nnyambala eki then obudde mbukuwe bw'onooyimba tutegeeragana kakati abantu baffe mukeereeko sho eno njagala bayisaawa emu ng'etambula lugenda kuba nga lugero bw'onojja leetimukko ojja kunsumbuwa ng'obuuza bw'olinaanye nti oyagala abantu kubajjaayo ku sho ziri ezaabangamu emboozi kubanga edda ng'omuntu bw'afuluma mu sho aba ne byanyumya byalabye mu ki kaakati olwaleero waliwo emboozi 2 batubbye oba tebatubbye bonna bazze so si nti banna olabye ki gundi bwajjiddaawo kino temuli mboozi neegi emboozi baba na 2 waliwo oluyimba lwekutera okunyumyako nnyo olwampanga safuna mukisa kulaba ku kivulo ekyo naye buli yakirabako baga abantu baakaaba abantu bayagala n'okukuba omuntu ecupa oli omukazi ng'abantu baagala kumutta kati ebyo byejagala tebiyinza obutakolebwa mu paka ku maximum tutasobola kubikola nnyo nga we olw'obudde kubanga abantu balina nnyo budde naye tugenda kubatera naye wabeewo omuntu kyagandibwe nali mu sho ya kapo ojjukira kiri ekintu ojjukira gundi bwe yagamba bw'ati naye emboozi kati ziri ezi batubbye bazze oba batubbye tebazze so mpozi ekyokusatu baleese ekyuma baleese ekyuma oba ebyuma tebyogedde babyogedde njagala tusukkewaawo nsaba mukeereko abayimbi ngenda bakubira n'ennyimba zammwe saagala oyimbe z'oyagala ngenda kuwa ennyimba ezijja mu kivulu kyaffe okisegedde kuba muyimbi ajjawo ni mulamwa najja amatiza abantu wakati ekivulu twakituumye Ssebaavuga wabulirawa ng'ekye tugendererwa twagala kulaga abantu buli omu yabulirawa kuba buli omu ayina we yabulira gwe omusomi w'amawulire wabulirawa gw'omuzimbi wabulirawa omutegesi w'ebivulu wabulire buli omu omusuubuzi waffe nna tulina we tubulidde ensi etabanguse tugezeeko okwekomyawo ekyokulabirako kyenja okuwa mwami Walukaga ngenda mukubira njala muwa ennyimba 4 njala banyimbire kolabo yaabwe eyakangende empase mu kyalo tulina we twabulira kyokka bayimba oluyimba lwabwe awasa mu kyalo ayina ebizibu bye n'awasa mu kibuga ayina ebizibu bye kyokka waliwo oli omukulu
ajja kiweewa najja n'atugatta wase wonna gwosanga wasa kakati awo tulina we twabulira mu kuwasa Walukaga alina oluyimba baluyita mukwate ku bbaafu bannanga obukyafu abavubuka tebakyagalira kunaaba ekyo kituufu abantu banaaba olwo bw'aba naakuyambye olunaku lwanaaba mu wiki alumanyi kakati awo oluyimba olwo lulina okudda naaba ku lwakuna Walukaga alina oluyimba baluyita kookirabe kati ate yabigatta byonna era yali alaga nti oluvannyuma lw'okuzannyira ku mulimu gwo kati kookirabe kati olwo luyinza obutalabikako mu mulamu ogwo then ne bakoowu mbakoze bubi Walukaga abataze abantu era bakoowu abantu kakati biri byonna abantu bakoowu Walukaga abataze abazze kakati n'abalala ngenda bakubira Mzee Matiya Luyimanja alonyimbira oluyimba lwa Sente Entebe omulembe guno tulwetaaga nnyo kuba tuyina mikwano gyaffe nja kuwayo example emu Mike Ezra omujjukira twamuwuliranga yateeba ssente nga talina ki pulaani tulina n'abalabe tujja bangi kakati n'abalala ngenda bakubira gamba oluyimba lw'ogundi Mama Nabitaka oluyimba lwo olwa teri musajja w'omu abato be tulinamu essuubi ne mubeegendereza abalabe bangi awo terwaga nti twabula ate era n'ennamba y'abayimbi era n'omanya weeyina nti nyina tujja kukuba ekivulu kikeese kizibye njagala kuba n'abayimbi bange kati gwe bw'onojja wali omuwendo gw'abayimbi bange ngumanyi gwe bwenna oyagala nkusonsekeruddawa ate era waliwo ajjo obanga abadde ayagala nnyo naye asange nga pulogulaamu ejjudde kuba ttiimu y'omupiira bana abasambi 11 ne bw'oba osamba nnyo tebangerako ne baba 10 so kyekyo bwekyo tugenda okutegeka 12 gwe gula buguzi mmeezayo emitwalo 2 n'emitwalo 5 ate sawa yonna tugenda kubawo mugenda okuyita okugula online ticketing ebisigadde Misa Kisemakula emmeeza ye yagiguze waliwo abakanika Subaru awo baguze tiketi zaabwe so mwongere okugula tiketi essimu yange eri noti 7 noti 4 31 22 owa otufuna bulungi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Kale atulaba nsanyusa okulaba leero tuli mu Gandaalo ne waliwo ensonga nga tezeetaaga kwebaka. Ensonga esooka jinjaladde okuyisaawo waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa eyali yeesimbyewo mu kibuga Kampala Luzzi ne baganda baffe abanankole yabagambye bakendeeze ku mata ge banywa galimu endwadde bw'oganywe nnyo balabye ng'alumbye obuwangwa bwabwe n'omulimu gwabwe which is I think is not wrong, it is not right. Tuyina ennono obuwangwa naye waliwo ebintu ebimu bye tugenze tukyusa olwobwe tugenze tuyiga ensi okusinziira ensi weeri nga bw'olaba bannaffe eyo waggulu wali abaali bakekejjula abaana ab'obuwala abagisu si bagisu bali waggulu eyo ndooza basebbeeyi nga bakola female genital mutilation be waabwe kyali nga bwe bakitegeera okuva naye bwe bagenze tukisomesa tugenze tukirwanyisa kigenze kikendeera ne wano mu Buganda bingi ebigenze bikyuka okusinziira ku kumanya bwe kutambula kati n'ekyo nakyo ekyokuba nitukozesa dairy products ekyamazima ku rate kwe bazikozeseza eri waggulu nnyo erimu endwadde nnyingi so ebyo ebintu ebimu tebyetaaga nnyo kulaga nti oli alwo oddayo buzi n'okebera ku statistics n'okebera bingi kebeddiini waliwo ebintu bye twalingamu eddola ennaku zino kati obulokole nga bwakajjanga abantu basabira waggulu emizindalo waggulu ni kati fena basulanga bayimba ne balwanagana n'emizimu tukyogera kyere nti asawundi akendeere osobola okwogera ne Katonda mpola mpola ne ota inconvenience nga oli abatolumbye eddiini yo era n'abanga akuwulira abasiraganda baffe abayisiraamu babagambako nti emizindalo egyo nga baaziina era nawo bintu bingi ebigenze bikyuka so akunjagadde kayisaawo nti
bayikonye ku mbeera yewammwe obuntu ebimu bitunuulire mu ngeri ya ensi wa weetuuse nti edda waliwo ebintu ebifo ebyabeeranga mu disco n'ogamba nti kati wano tutaddewo endongo naye kati tokyamala gateekateeka buli wantu si buli wamu ndi ogenda kugenda oba wogganyiza waliwo amasomero we galina okuba waliwo wooteeka essomero aga abannaye essomero awo terijja kgendawo sirikola ndi ne mwami Lubwama Kibaya mwami ono erinnya ndudde nga ndiwulira era nga tulabagana naye nga sifunanga budde bunyumyako naye naye olwaleero waliwo ensonga waliwo oluyimba baluyita Coward of the County taata yalamira mutabani we nti toyina kulwana okakasa nti oli musajja ozaalibwa oli musajja kati tonyonnyola nnyo naye kati omwana bwe yali waliwo embeera bwe yatuuka naye nagamba olumu olina okukubamu ku muntu waliwo abantu ng'ebigambo bugambo tebijja muwuliza kakati waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kyamazima kuwa nnyo makulu naye waliwo ekisukka bakadde baffe abayimbye kadongo kamu okumala ebbanga omulembe guno ogufubye nnyo okubakkakkanya kituufu babakkakkanya music w'abakadde music muwanvu biki ebyo n'ebiringa ebyo nze nno ng'omu kubagoberera kadongo kamu n'abamuwuliriza Diani yatuuse n'okugamba mbu bw'atuula moloka kadongo kamu ajula muyita matuna mu nnyindo ate no siggoeka bangi mamotoka omwo bamuwuliriza kakati nze neewaayo okulwanirira ekitiibwa kya music waffe oyo oli musajja mutuufu neewaayo era ekyo bimu ku bijja neewaayo okulwanyisa abawemula kakati nakutte ku bayimba ennyimba ezitumbula violence omwana wano yayimba oluyimba nti tema ensingo fina ne tusirika ne batandika n'oddukuba ku mbaga ennyimba ezo zikyusa obwongo bw'abantu era twamaliriza omusajja nga atemyetemye abantu siga nti lwe lwamutemesezza abantu naye nkulaga nti kintu kyajja kifuna emirandira oli n'atandika okufuna ekirowoozo olaba ennyimba z'omukwano ziwa omuntu ekirowoozo ky'okuwasa obeera oli awo nga tobiriiko omwana n'akupa akayimba k'omukwano agaba naye kirina feesi eringa enaazibwa amata nawe muli n'otandika okufuna ekirowoozo nuga n'omuntu akwana eyo okumuwala kituufu kakati bwe ziba ez'omukwano zituwa ekyo kitegeeza ne zino wabaawo ab'obwongo obunafu abatandika okifuna kati twafunye omwana yayimbye nti mukube peva mwasa akawanga kakati tulina pevas ezikubwa abantu ku express ne ku northern bypass era bw'oyogera ku nsonga eyo oba mutuufu ziba nnyimba za bulabi kakati oluyimba olwo bwe tubanga tulina ennyimba ate ezigaanibwa ng'ate zo zikunga abantu ne bagamba oluyimba olwo lwa byabufuzi naye ng'oli yayimba nti akamwanyi kaaliwo akamwanyi kaaliwo nga bwotulira ekyamazima akamwanyi kaaliwo ng'ekiri ekituufu kaaliwo ate nga kakola bulungi ennuuni zaaliwo ng'abantu beeyagala kati ezo ennyimba yagala ezo za byabufuzi muzireke muzikuba tugambire ku Jennifer olumululeke n'endala nnyingi ze mumanyi kakati ziri zo nga zitambula kyere lwaki omuntu baba tebakwatayo omuntu omu banne ne balabirako naga oluyimba olwo ennyimba eziwemula twezimbiramu kuba waliwo ennyimba kati onoosonyiwa okusooka okukutwalako eyo omanyi nti study studio gy'osobola genda n'oyimba luyimba luvuma muhoozi ne baluta producer yennyini kasaakulyamu aga bireke oluyimba nga luvuma Janet Museveni terusobola kukwatibwa mu studio yonna yennyini yeekugoba kakati kitegeeza naffe wano tusobola okutukwatirayo abawemula n'otukwatirayo abo abalala gamba oyimba luyimba ki neera bw'ogenda ku nsonga eyo ntunuulira ndaba nti ne federation eno ey'abayimbi tennaba kukola kimala ndowooza oba tageti yaayo kufuna ssente mu gavumenti kubanga ebyo byebintu byeyali badde esooka okukola ki okulowoozaako nnyimba ki eziyingira mu katale abantu bayimba ku ki ebiseera bino ne bateekawo n'enkola egamba nti ennyimba ezifaanana bwe ziti tezaalisaanye kukola ki kujja mu katale olw'ensonga ebiseera biri ebyemabega twalina abantu abo baali ba publishers abaafulumyanga ennyimba kasiwukira then oyo kasiwukira azze nga music akuze ne waliwo bali bakasajja ekike Niiki Kase abasajja abo baakola omulimu gw'amaanyi
kubanga buli luyimba olwafuluma mu Uganda nga be balina oddokolaki oddufulumya ne bwe wayimbanga ebintu ebyekisirusiru ebyefaanana bwe bityo nga tebazifulumya era nga toyina ngeri yonna gy'oyinza kukwata nnyimba kaŋŋambe eziwemula ku mulembe gwabwe kubanga nga toyina bw'ogenda mu studio bo be baasasulanga studio omuyimbi n'ogenda n'oyimba buyimbi kati ekyo bwe kyavaawo olero nga tulina federation evunaanyizibwa ku bayimbi obwe buvunaanyizibwa bwendowooza nti bwe yali tutte tweyanziza nnyo kale nina vidiyo eyo gye njagala okusooka bakulage vidiyo eyo ya president wa federation y'abayimbi omwami Edirisa Musuuza Eddie Kenzo yabadde ne Eddie Sendi babadde ne interview naye ebigambo ebyo byankutteko nnyo kabasooke bagibalage teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number 1. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakage gagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddie Kenzo's House, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo awo tetugendawo siwe. Kale vidiyo eyo nga bw'ogirabye mu bigambo bya Kenzo nga bw'omuwulidde agamba abayimbi bano abayimbi bali abedda abayimba mu myaka gy'ekyenda tebalina kye baakola kubanga ffenna emirimu tukolerera kufunamu bateeke n'ebyobugagga byabwe naffe tuteeke n'ebyaffe tulabe baani abasinze. Example gyawadde ndozo gyuwidde muzeyi Dani Mugula nti ndagaayo olusozi nga lwa Dani Mugula wuli wali ayinamu. Njagala tulaba omaze ebbanga ki n'abayimbi mu kisaawe kino eky'okuyimba? Nze okuyingira ddala nti nyingidde okuyimba nayingira 1994 awo babasudde bakatandika nga basudde be b'amaanyi abayimbi abaliwo era bwe nali nyingira mu kuyimba ye muntu gwe natuukirira basudde omusangawo na waliwo edduuka lyali nga waggulu awo ku Lumu Street kati awali Yamaha Center nga waliwo edduuka lya mwami Nick baaliyitanga Nick Studio. Gwayimba mu luli oluyimba lwa Mweraba Ngenze yayimba Alex Omukungu wa Nick webalonda wanena yalina dduuka nga likola ki lyafulumyanga nnyimba kati namusangawo ng'atudde ne musaba nti mukama wange nsaba kumpa mulimu. Nali ntandise okuwandiika ennyimba naŋŋamba nti oyagala mulimu ki? Nina emirimu mingi nemugaa kuyimba. Nagamba okay. Nantwala mu studio wansi waliyo studio ekizimbe kyali kya go down ngeno waggulu maduuka wansi waliyo studio ey'akasajja and Sons. Tugenda mu studio wansi nakwata gita nankubira n'ennyimba kuba nali sinayiga gita n'ennyimba nagamba okay oyimba bulungi kati nansindika ewa Kiwanuka omugenzi Kiwanuka yayimba fiina seere bye yali akoze ekibiina kye yatuuma Mukisa Gita Singers nentandikira okuyimba. Notandikira okuyimba mu kibiina ky'abasudde ekya fiina ebasudde yakusindikawo nenga basudde yansindikayo n'agamba nze nzijudde nnyo ekibiina kyange kijjudde naye oyimba bulungi genda ewa Kiwanuka. So notandika okuyimba mu 94 kakati ate bino ebyokutegeka ebivulu kati okuyimba nga bw'omanyi nti bw'ojja mu mulimu olina okulowooza ku kugukola obulungi ate n'okufunamu. Bwe nabeera mu kuyimba ne ndaba nga okuyimba kuzitoye
bwe tuli batufunye obudde ndi kunyumiza obuzito buli mu kuyimba kubanga okuyimba ebiseera bisinga naddala ng'otandika tekwetaagira ddala kubanga olina obuvunaanyizibwa obw'amaka kuyimba nno kwokka buli mulimu ng'ogutandika bino ebyaffe ebya leediyo ng'olina obuvunaanyizibwa olina amaka olina abaana kati ebintu ebyo nga ndaba tebikola ki tebisoboka sente nga tezimala ng'owagenda obitandika ng'olina obuvunaanyizibwa obwo nensala eddiiro neŋŋamba kanzire eno mu kutegeka kubanga okutegeka nga bw'oba ne kapito osobola okutegeka n'ofuna ate omuyimbi olinda kumala kufuuka w'amaanyi olyoka osobola okufuna sente kyenava nsala eddiiro mu 2000 nga Mathias Walukagayi n'ekibiina bakiyita Namige Standard Singers nga nnyimba ate nga ndi mutegesi oyo gwe muwulidde Diane eyaŋŋembo bwe atuula mu mmotoka yange kadongo kamu ajula kumuyita matu era kadongo kamu gwe twogerako wano kakati tusookere ku Basudde Kenzo nga bwe kati Basudde gwe watandikirako omuntu ataaliwo omuvubuka atulaba kuba Kenzo ye agamba abayimbi b'ennaku zino balina amamotoka balina amayumba Basudde yali atya mu mbeera y'ebyensimbi omulimu guno yagufunamu ki by'oyinza okujjukirako kati olaba bwe ntunuulira ka vidiyo ako nga bwe kali emboozi ya mwami Kenzo gye yaddanyumya bw'oba nga tolowoozezza nnyo olaba ntuufu kubanga ekituufu bazimbye zikalina nakinaki ate nga bali tebakola ki tebazizimba naye ekikulu kiri kimu nti ensi ekula nga omuntu bwakula n'ensi ekola ki ekula Basudde yayimbira emyaka 10 era bw'oba tolowoozezza nnyo olabanga eyamala emyaka nga 3 okusinziira ku maanyi g'ennyimba ze ke kali ke yayimba era mu olwo oluyimba emyaka 9 gwe mujje mukama zzeewo kubanga lwafuluma 96 n'afa mu 97 ng'ayongeddeko omwaka oluyimba olwo baluyita byendabye oba mwe gwe muyita mweraba ŋŋenze munnaffe otulabyeko nnyo mwe muli emyaka egyo mwe yagiteeka Basudde yayimbira emyaka 10 kuva 87 n'afa 97 gy'emyaka 10 naye mu myaka 10 Basudde yasobola okulekawo amaka eggaba ku mwalo wali nga yagulawo waliwo yagula nnyumba nga weeri naye bwe yafuna sente we yafiira yali amaze okumenya ennyumba eyo ng'ayagala kuzimba ennyumba esaana mu biseera ebyo era bw'otuuka eggaba olabawo buzigozigo kuba yali azimbye bu boys quarter nga mwagenda okugira nga yeewogoma amaliriza ennyumba era n'empagi za kalina weeziri omusajja mu 97 yali ayifunye obusobozi obuzimba kalina eggaba era n'empagi weeziri nga bw'olaba nti kalina bagitandika n'ampagi weeziri mu lujjaawo oba okitegeera ennyumba gye yali azimbye Bubondo ewaabwe ze zaaliko mu kiseera ekyo era singa otunulira buli mugagga mu kiseera ekyo gy'emyaka baazimbanga nnyumba zifaanana zitya zeezo yazimba ennyumba eriko mu budde obwo oba okitegeera kati ekyo bw'okimala genda ku mmotoka eyamutta Land Cruiser ebiseera ebyo ng'omuntu okuvuga Land Cruiser muganda wange kubanga abantu nkati nga boolaba nti omuntu bw'avuga kawundo oba Subaru nti aba aliko waakiri okitegeera naye aba aliko waakiri mu kiseera ekyo baadhi bavuga kalina Toyota kalina Super Limited ezo bumanyi nga bavuga Corona kyanda ze zaaliko ebiseera ebyo nga ezivugibwa abavubuka abafunye naye nga Land Cruiser z'abagagga nnyo nakati nno Land Cruiser tesongwamu kati omusajja ng'agiguze mu myaka emeka
mu myaka 10 gye yayimbira aguze eggaba azimbyewo ennyumba n'okugimenyawo agimenyewo afunye agenda kuzimba kalina abubonda ayinayo ennyumba ayina ne Land Cruiser ayina ekibiina kubanga bali abayimbi bedda nga tebafokasinga ku kufuna ssente ndinzi nfunye ssente nembaawo nga nze bakolanga ebintu nga ayagala omulimu gubeere nga gukula kubanga okuyimba tegwali mulimu era bo be bagufuula omulimu abateekawo omulimu gw'okuyimba nti kati omuyimbi asobola okugenda wali n'afuna ssente Sebadduka Baddaani Mugula Bamuzeeyi Sebata ne bajja nga bagukuza babasudde ne bagukuza bakafeero kitegedde kati bano bakenzo bagusangidde nga gufuuse ki omulimu ate bo bali mu kugutta busi bafunamu naye tebaguzimbye nti enkya gunaaba gutya oli yayina ekibiina omusajja yayina ekibiina ebiseera ebyo ng'omuntu akola ekibiina oteekwa okuba n'ebyuma by'okozesa ng'ebyuma abirina ng'oteekwa okuba n'emmotoka etambuza abayimbi bw'abanga bu minibaasi waliwo babwyitanga civilian costa obumotoka obwo ng'era nakaakalina akatange andibadde nga baasi y'ekibiina abayimbi mwe batuula ne bagenda okukola nga weeri kakati munnange bw'ogamba nti abasajja tebalina kye baakola mba nkwewuunya kati bwe nkuza ku kalina gye yayogeddeko nti bano abayimbi bazimbye kalina mu kiseera kino abedda tebaazirina waliwo omuyimbi abantu tebamumanya nnyo kegamba si watutumu nnyo naye nga yayimba era n'aba w'amaanyi Mwami Segamwenge emisera Segamwenge muwulira ye muyimbi yasooka okuzimba kalina era weeri ge maka mwasula abayimbi baali tebazimba kalina misera Segamwenge yasooka okuzimba kalina wa ennamuŋŋoonaawo wano era gwe genda ennamuŋŋoonaawo obuuze nti ewa Mwami Segamwenge bwa ojja kulaba nnyumba nnungi nnyo kalina sente za ndongo ye najja n'azimba yakuba ndongo n'azimba kalina eyo oba okitegeera kati bwe nkutwala ku yayogedde kwani Dani Mugula zeyi wange oyo Zeidani Mugula ye muyimbi eyayimba n'aba w'amaanyi naye teyagenda nnyo mu ntalo zino ez'okusindikagana zino ez'abasudde ne kasozi nze nkusinga tonsinga ye ng'ayimba bintu bye era ye musajja eyazimba famire nga y'amaanyi nnyo kubanga ayinza okuba Zeidani Mugula oyo ng'alina abaana nga 10 oba okusoba naye nga bonna balina diguli nga baasoma okitegedde ennateete wano mu kigagga era bw'ogendayo n'obuuza amayumba ga Dani Mugula bagakulaga nti gaago agabapangisa bw'oba oyogera ku kuzimba ku lusozi kuba yagambye bazimba ku nsozi zimanyi bw'obeera ng'ogenda olwaba bw'otuuka eggomba ekanoni n'okwata oluguudo olwo oludda mu bulo kati waliwo we bayita oba bayitawo wanje eyo ndowooza bayitawo wanje eyo bw'otunula bw'oti ku lusozi ennajoki oba olengera amaka ga Zeidani Mugula ku lusozi era Zeidani Mugula amaka g'alina geego agaazimbwanga abasajja ab'amaanyi mu biseera we yagazimbira era n'emmotoka gye yagula mu biseera ebyo zabanga korona zeri zegambye korona kyanda biki ebyo agirina ne ku ssaawa ya leero era avuga akamotoka ke n'agenda ku mikolo n'ajja e Kampala musajja mukulu n'addayo wawulidde nga talina gavuga n'alinnya takisi oba okitegedde kakati oyo toyinza kugamba nti talina kye yakola Paulo Kafeero Paulo Kafeero yayimbira emyaka 2 kubanga naye yajja 87 n'afa 27 Paulo Kafeero yalina amaka erweza agaali gazimbwa mu kiseera ekyo ng'alina amaka ennamuwongo era nga bw'otuukawo olaba amaka g'omusajja akola ki''aggumidde n'agenda mu kyalo n'azimba
era ne mu Nkokonjero awo mu tawuni ayinamu ekizimbe ekyabasuubuzi kwe bakolera. Ettaka we yaziikibwa ye yaligula n'alimirawo e Masaaba. Batugamba zaali kanga 25 naye ng'alimirako vanira mwanyi ng'omusajja omulimi. Kakati oyo ogamba otya ndi talina kiyakola ku by'emmotoka baŋŋamba n'emmotoka ze yalinga azeerabira mbu waliwo ng'agaba n'emmotoka. Njagala obuuza omuyimbi Ronald Mayinja oba Kafeero teyamuwa ku mmotoka n'agikwata bukolokolo nti njikuwadde. Njikuwadde buwi. Baali banyumyanyumyawo naga nina akamotoka nakeerabira n'ayita duleeva we bamuyitanga Simon. Simon akamotoka kalike nakateekawo akadyekisi nga bw'obeera awo ng'olinayo essaati yo gy'otalaba ogamba nina essaati yange awo oba nagiteekawa nti gendayo mu galaji eyo gye nakaleka obagambe nti Kafeero akamotoka akampani. Era ne Mayinja akyogera n'agendayo ng'akamotoka kaali katuula mupiira just n'ateekako emipiira n'avuga. Okitegedde baakola omulimu bagamba waliwo omwana waliwo Fuso eyaleetako ebintu yagenda neno si mmotoka yange eno. Kafeero yali nga bw'owulira bwe yayimba n'agamba nti ye talwana nansi ye muntu yalinga takola ki ng'asobola okuleka shusho gy'agenda okusoloozaako. N'awulira nti waliwo omuyimbi munnange ayagala obuyambi bw'omuyimbirako wali n'agenda n'amuyimbirako ate eshe ye n'agisazaamu. Naye bw'oba oyogera ku mmotoka era Kafeero ye musajja yasooka okuvuga wano emmotoka ez'ebbeeyi kubanga mu kivvulu ekyategekebwa mu 1996 kyalina kivubo kati kayimbira yasooka netegeka munno mu kabi mu mwezi nga gwali gwa 8 oba gwa 9 kati munno mu kabi n'akwata nnyo baafuna sente nga mpitirivu nnyo kati baamala munno mu kabi ne bafulumyawo olutambi lwe baatuuma Duniya weeraba nga bayimbyeko basatu. Kasozi yayimbako ennyimba 2 basudde 2 ne Kafeero 2 kati bagamba Krisimansi eno tugikole nakivubo eya 96 naye Kafeero yayingira enakivubo tezi omwaka ogwo bakola show 2 bakolamu show 2 eya munno mukabi eya Kasozi emusiibula kati bakolawo neya Krisimansi naye yajjanga alina Pajero short ng'okwogera obwogezi muntu n'omugandi avuga Pajero kubanga Senkubuge siasa yali ku stage n'alanga titwanirize Principal Job Kafeero omuyimbi oyo gwe mulaba ajja mu Pajero ekisawe nekikwata omuliro motoka kati Kafeero emmotoka gy'ataavugako mu biseera we yabeererawo nga Buganda emmotoka ya bbeeyi yo sigimanyi yagula emmotoka zonna. Bw'oba oyogera ku bitiibwa by'abayimbi Kafeero mu 94 yawangula Golden Medal Misiri ku luyimba lwa wagamba nti both local and international tubasinze yawangula era n'afuuka Golden Boy of Africa Paulo Kafeero naye nga oluyimba yaluyimba mu 9 yafulumya 93 walumbeza ne lukwata nnyo mu 94. Temuli kigambo kya luzungu nti bali baatwala luzungu tewali social media nti yalutadde ku YouTube ne ludduka ne lutuukayo lwatambula n'entambula eyaliwo ebiseera yaliwo mpaka Misiri ne lugenda Paulo Kafeero. Temuli mazina nti olwayo bagombyemu mazina temuli luzungu mu 8 n'ayimba omwana w'omuzungu era n'amuwasa oba okitegedde nti bwe yamala okuyimba omwana w'omuzungu n'agamba abantu okukakasa nti kyenjogera kyekyo n'omuzungu n'amuwasa era n'abeera naye. Kakati nze ndowooza nti omuntu alina amagezi
oba obuvunaanyizibwa ng'oli muyimbi ne bw'obanga olina ensobi gy'olaba kubanga omuntu atasobola kutambula nga ali 100 ku 100 bakadde bafe abo gye baakola tosobola gyanika mu lujja kuba ebintu byakafeero tebakabitundira emyaka 2 tebikyabalemedde abaana batunze n'ebishaga kati ate simanyi bw'oyinza kugamba nti nze nkoze nnyo n'abaana tebayinza kukwata ku bintu byange ne babitunda oba okitegeera mwami Kenzo yakayimbira emyaka ndowooza nga 17 oba 16 kubanga kuba oluyimba lwe tutandikire ku Yanimba yayimba ne Mickey Wine 29 kuva 29 paka kati emyaka 17 gye yakayimbira singa oddayo ng'oyogera alaali n'ogamba nti mwami Kenzo tubuulire ebintu eby'obugagga bye wayina nga wakayimbira emyaka 10 tujjeko gino omusanvu tuguleke kubanga gwo gavumenti eyingiddemu nnyo naye twagala otulaga ebyobugagga bye wayina nga wakayimbira emyaka 10 ne gavumenti tennajja mu bulamu bwo mu 2019 ayinza okuba nga yali talina wadde ennyumba nti ago ge maka ga Kenzo gayinza okuba tegaaliwo okitegedde kati Paulo yayimba ng'anyumya ku endongo gye bagijje aganya kuba nti nkuze abasinga bwe muze mugamba era omuntu bw'obanga oyagala okutegeera owuliriza oluyimba olwo nze buli lwe nduwulira ng'eyabiraba ndabira ddala nga Kafeero yayimba buli kintu yakimalayo naye n'agamba nti zonna gavumenti zaatudibaga we bakivumbulidde nti tugasa ensi ng'abasinga ku bannaffe baatuzaawako oba okitegeera nti kati essaawa eno gavumenti esobola okukwata obuwumbi 10 obuwumbi 20 ne buwa abayimbi oba okitegeera naye nga bali baakola 100 ku 100 nga kyabwe gavumenti tebaliiko terina kyebayamba ne balwana ne bazimbawo omulimu ne basobola okubaako ebyobugagga bye bakola ne baweerera abaana baabwe kuba sirowooza nti waliyo omuntu eyali alabye omwana we basudde ng'asabiriza ku street oba owakafeero era bano abasabiriza bulamu bwabwe be badobonkanyiza ebyabalekebwawo naye abaana baabaweerera ne basoma omwana gw'oweeredde oba omaze omukwasa omumuli ogw'okwerwanako mu nsi okitegeera kati bw'ogenda ku Muzeeyi Ssebatta kuba Kenzo naye amuweerako nnyo ekizampo kale olaba muzeeyi ajja wali ajja ne tumuwaayo yali alinnya takisi era nga ali bubi singa bamuzeeyi abo copyright yaliwo singa muzeeyi ali bulungi nga Muzeeyi Ssebatta teyafunako yadde ddala 10 mu ndongo muno Muzeeyi Ssebatta anti omuntu okugamba nti njagala okuyimba ng'ekyokulabirako kifuna ku Ssebatta nga njala nnyimba embeere ogamba naye Katonda singa nanga nnyamba waakiri nenfaananako nga Ssebatta kubanga Ssebatta simanyi kintu kyataakola Ssebatta buli luguudo oluyingira Kampala nti Ntebe Road, Jinja Road, Hoima Road, Masaka Road, Mityana yayinako amaka naye nga maka agaali gazimbibwa abaloodi mu kiseera ekyo ate ku luno oluguudo lw'Entebe olwo yayinako amaka nga 3 oba okitegeera ku Ntebe Road ku Ntebe Road ng'alina ekitende ng'alina ekajjansi ne wazana Muzeeyi Ssebatta mu 96 bwe yali akuba Nakivubo omwaka ogwo gwe baamutikkiriramu Kabaka bwe yamwambalizaako engule oluyimba olwo olw'abaana bange ebyuma ebyakuba Nakivubo byali bibye nga talina wadde kye yeeyazise nti gita
oba microphone gaffe bwe tugenda ne tupangisa nogaa ndi muyimbi ngenze wajjejje wajjejje alina ebyuma n'abikupangisa ampe sound byonna ebyuma ebyakuba nakivubo byakubisa nga bibye n'ebyakola drive nga bibye Sebatta yakuba nakivubo bwe yamala okukuba bwe yali ajja okukoba nakivubo buli kintu kye yali agenda okukola yakisasula okugeza nti bulango abategese ekisaawe okitegeera nti abakozi abankoleddeko buli kye yakozesa nakivubo kyonna yakisasula cash era bwe yamala okukola show ne baleeta emotoka ya banka netwala sente nga tewali kintu na kimu kimubangibwa nti nogenda ku mulyango bakuweeyo $5,000 yagenda okujja mu kivulu nga buli muntu yaweddeyo dda buli kimu nga yakisasudde kakati olugendo lw'obulamu luzibu terutambulikika era mwami Kenzo bwe yali badde ng'agenda okwogereyo ensonga yali sose ne yeebuuza mwami Sebatta baamubbako emmotoka y'ebyuma emmotoka y'ebyuma baagibba fuso oba yali epaakinze ku sheera awo ekibuye ne bagibba n'atumya ebyuma okumanya ng'omuntu oba ogenda okufuna ebizibu tolina kyoyinza kukola Katonda bw'aba asazeewo nti ogenda kufuna ki ebizibu omwaka gwalinga gwa 2004 ndowooza 2004-2005 bwe yakolera ekivulugandi mu Bulago n'atumya ebyuma ne mu kutumya ebyuma ne bamubba gwe yawa ssente okubireba ebyuma nno bye twogerako bannaye tebatumya wuufa emu negundi ne ka flash omusajja ng'atumya ebyuma Sebatta yakubanga ekakindu awo kubanga kisawe kyekakindu ejjinja yakikubanga buli lusooka olusooka omwaka yakubanga kakindu stadium naye ng'ebyuma byakozesa bibye okitegeera nze nawulidde sitole ya mwami Kenzo nenewuunya n'okwewuunya bw'oba okyali mu lugendo lw'obulamu tojerega nnyo be bakusookawo kati music okusooka bamuzimba ensi egenda etambula bweti bw'otunuulira mwami Sebadduka Christopher Sebadduka ebyobugagga bye yalekawo ogenda ebutengaawo yaleka mulimu nti omulimu yagola ki yagutandika buli muntu yenna gw'olaba olwaleero ng'ayimba mu Uganda muno n'agenda n'afunayo 5,000 azifuna lwa Sebadduka kubanga ekigambo ekyo kadongo kamu omuntu oyinza omubuuza ensibuko y'ekigambo kadongo kamu lwaki kadongo kamu ne baakubanga endongo ki emu ne beekuŋŋaanya mu myaka gy'enkaaga eyo muzeeyi Ddaani muzeeyi Kakumirizi muzeeyi Kiwana taata w'ono Kinene n'abalala ne bagenda Entebbe eyo waliyo ebbaala nga ekuŋŋaanya abantu ne bagenda ne bayimba naye nga Sebadduka gwe mumuli gwe bakola ki bakulembeza kuba yali alina ennyimba nga w'amaanyi ate omulimu gwe yali akola mu Bank of Uganda oba yali akola mulimu kisimanyi naye nga yakolanga mu Bank of Uganda mu kuyimba yalinako n'omulimu omulala gumuleetera akasente baalina n'omwami omulala bamuyitanga Paulo Damulira yalinga akola ku sheeru olaba bw'oba ogenda ku Beni Kiwanuka waliwo bw'ova eno ku Arua Park waliwo kasheera ako akali naku zo kalina katoto wensembeddeyo kadde katoto kali awo mu junction wekati we yali akola oyo Paulo Damulira naye beekuŋŋaanya ne batandika nti naye tugende tukole ng'abana abazaire
bwe bakuba bandi zaabwe abantu ne bakola ki ne batuula ne babalaba nabo ne bagenda ne bakikola kati bwe baakola sho n'enyuma nnyo mu bbaala eyo ey'Entebbe ne bavaawo ne bamala ebbanga kakati oli omwami nanyini bbala n'abeera nga abanoonya jjukira tewali ssimu anoonya abayimbi oba mbajjebwa abasajja babanoonya abantu babaagala kati ne baddamu ne bamugamba nti tujja kujja ng'ennaku z'omwezi bwe ziti nkulaga erinnya akadongo kamu eryava kati ne bagamba nti abasajja baffe bali ab'akadongo akamu bagenda kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi bwe ziti okitegedde kati bamuzeeyi ennaku z'omwezi bwe zaatuuka ne bagenda ng'abantu tebalina nawe batuula bazula abasajja baabwe ab'akadongo kali ab'akadongo akamu obusunyi era nga batuula bwe bati nga bwe tutudde n'ennyimba bwe mmala n'enkukwasa naawe n'osituka n'oyimba n'oli n'ayimba kati ne bajja nga bazimbawo ki omulimu naye ebyobugagga byenkulaga nti bisiŋŋana muzeeyi Sebadduka ebyobugagga bye yaleka ate bano babasudde ne kafe si bye baaleka ng'ensi ekoze eki ekuze kakati ate bw'ojja ku bano ba muzeeyi Sebatta ate ebyobugagga bisingako banga Sebatta yalina ekibanda ky'emmotoka Sebatta yasubulanga mmotoka mu Ndeeba awo yali musajja w'amaanyi naye nze nsobola okuwuuba ate mwami Kenzo bw'alowooza muzeeyi Sebatta si bw'ali si bw'ali muzeeyi Sebatta yafuna pressure n'emukuba emuliiso waliwo omuntu nga takkiriziganya na kintu waliwo omuntu nga tosobola muvuga mu mmotoka oba okimanyi ekyo nga bw'omuvuga alaba yeekangakanga oba ki kati muzeeyi Sebatta ekyamujja ku mmotoka batandika omulaba ku bodaboda kubeera nga takyasobola kulaba bulungi kubanga eriiso lino lyafunamu obuzibu era olaba kati assaako gaalubindi emmotoka n'azeesonyiwa fe abamulabanga ku booda wakati ennaku zino yaddamu kati avuga era olw'olumu avuga lwalumu era olumu atera okumuvuga ku booda yani ntabani we mukwano gwange omunene Sunda atera okubeera nnyo naye naye bw'amulowooza munnange si bw'ali nze njagala nnyo okuwa ekitiibwa mwami Sebatta olw'omulimu gye yagujja ne we yagutuusa ogw'endongo edda okuyimba kwabeeranga wano mu Buganda wano bavudde Kawaala ne bagenda e Kaleerwe bavudde e Kaleerwe ne bagenda e Kanyanya bavudde e Kanyanya bagenze Empereerwe bavudde awo bagenze Masaka okitegedde ng'abayimbi bonna be tulabako mu Buganda wano bakolera mu Buganda ng'ebweru wa Buganda tekisoboka naye yagaziyo audience abayimbi Abaganda bagende Busoga bagende Bunyolo bagende Mbalala ye mwami Sebatta oyo yakikola atya mu 91 ng'amaze okukola Matendo yakola essomero ly'abayimbi mu 91 lyeyatuuma Matendo Demonstration School era yalina ekirooto ekyo kyova olaba nti gurupu ye yagitumba Matendo promoted kitegeeza ova mu ssomero ne bakupromotinga n'ojja mu Matendo kati be bano bali promoted liri luddawa lyalinga kajjansaawo naye yalikola nga kyanoonya abasoga bayiga okuyimba tusobole okuba nga bwe tugenda e Busoga tuyimba Abanyolo bayiga okuyimba tusobole okuba nga tusobola okugenda ne Bunyolo ne tuyimbayo n'Abanankole nti bo tebyalinga bintu byabwe eri tebiriiyo
ebyokuyimba yimba bali balunda nte zaabwe bali abasoga bali mu bikajjo byabwe bali maduma waabwe okitegeera kati ng'olina osooka okufunayo bojjayo babaagale bapiikinge kye mukola okitegedde Sebatta wali musajja mugezi kati Sebatta n'aleeta abasoga n'abayigiriza okuyimba kati nga bwe aba agenda busoga atuula n'omusoga ono lwakuba amanya ngeerabidde waliwo omukyala gwe ennyimba kweziri era bw'ogenda ku lutambi lwa kijjulo ky'e Bulaaya ekijjulo ky'e Bulaaya oludda mu lwabasudde olwa bye twalaba ya kuliko omukyala omusoga yayimba na bulungi nnyo lwakuba erinnya ndyerabidde naye kati woba oyagala oddufuna genda wali wakyalo kadongo kamu ekibuye enyimba ezo aziri bane abanoonya kadongo omusajja oyo kamukubira akalango bane abanoonya kuba kazibwe kapa mu ngamba nnyo abanoonya ennyimba za kadongo kamu enkadde waliwo omwami nange simulabangako naye mmuwulira bamuyita Ssaalongo kadongo kamu ali kibuye baŋŋamba ayina teepu zonna ennyimba zonna azirina yaziteeka mu kompyuta naye nga ne teepu oweziri ekyokulabirako naye mbadde nkulaga nti nga bw'aba agenda busoga Sebatta atuula n'omusoga ono n'abuuza abasoga basanyuka batya ebintu byabwe okitegedde kati omanye abasoga baagala nnyo amazina era omugenzi basudde teyali mukwano gwabwe singa Saalemu amazina singa nzinamu eyakuzina yalinga gundi ani muganda wange Silver Kyagulanyi Silver wuli wali etyenkula kakati nga abasoga n'abakolera amazina gaabwe ng'akijja mu bali be yaleeta era bwe yagenda busoga n'akola shunga ki nga nnungi nnyo n'amala n'awamba obusoga obwo n'agendera ddala paka Mbaale n'abagisu ne bayimba n'aleeta abagisu n'aleeta abasoga ekyo ng'akikola kugaziya ki mulimu n'aleeta n'abanankole ne bayimba olunankole n'agamba abanankole bazina batya kati bwe yabanga agenda eyo andi era mu Uganda wano nga Sebatta ebusoga ebunyolo mwankole nga tewali wamuvuganya kubanga yakolanga ebyo ebiri mu kalica yaabwe ne bazi amazina gaabwe n'agenda Kasese n'agamba ino bakola batya ndi bakola bani n'abikola era nga bw'agenda eyo Fort Portal Kasese ng'aba w'amaanyi nnyo kati kyenva nkugamba nti bwe nawulidde emboozi ya mwami Kenzo ye yabadde anyumya ne mukulu Sendi yakoze ensobi nnene nnyo kuba emisingi kwe batambulira okugenda okuyimba eyo mwaga amawanga amala Sebatta ye yagitema Kakumirizi ye muyimbi wa kadongo kamu eyasooka okulinnya ennyonyi n'agenda e Bulaayi ng'agenze kuyimba naye ebyo bye baakolayo bye byatunda abayimbi ba Uganda eri nti Kakumirizi bwe yatuukayo yakola ekitunda Uganda omuntu n'amanya nti ne bannayuganda basobola okuyimba n'enkola ki n'ennyumirwa ne bwe mba siwulidde nnyo bye bayimba kati olwaleero bano Kenzo ebibasobozesa nabo okugendayo ne bakola ki ne bayimba kati bw'ojeregone yakitandika teri amusinzeero kale andinda oba oli mukyamu bwe kuba kufuna ssente baazifuna era tebali bubi Muzeeyi Matiya Luyima ali wali Wakiso Muzeeyi Matiya oluyima muzeeyi wange alina oluyimba baluyita Ssente Nteebe lunyumira era omuvubuka yenna noonya oluyimbo era ku show y'akazibwe kapo ngenda omusaba atuyimbe Ssente Nteebe omuvubuka nga tonnaluwulira obeera kyoliko kati ate owulirizanga nnyo n'ebizibu by'ekibuga nalondwagala naye ennaku zino mbadde nnyo ebizibu by'ekibuga nabyo byabiyimba byonna n'abimalayo nolwekyo atudde Wakisaawo tapangisa yali abeera wano Katwe
wamanzi jukira ngamba ke Katwe oba kati bazimbawo ki kuba yatundawo obutunzi okudda eri Wakiso nga bw'ogandi kati kibuga kye kanjiveemu ngende nga ziwe n'agenda n'agula Wagazi ate ne Wakiso ali mu ttawuni wennyini ayina ebusaabalawo bangamba nga yayina n'amaka ekibuli simanyi oba gakyaliyo ekibuli eyo kati abasajja abo mu budde bwabwe nga Mwami Kenzo nze bwe mba seerimbye nga bwe nabalaba ne bwe ndaba music bwali kati olwaleero abaleero tebannakola sijerega bujerezi baliwo leero kuba ndi promota era neetaaga okuba nga nkola n'abantu abo olwaleero naye tebannakola ekyo ekituufu ekirina okukola ki tebannafuna ku ssente zebaga nti ssente z'endongo tebannazifuna kubanga singa ni bali balinangamu pini ya gavumenti mpaayo nga bali mu gavumenti bali badde b'amaanyi nnyo okitegedde kubanga Sebatta we bamubbira ezo ssente yali badde agenda mu gavumenti ne bazimuddiza nefe wano ekivulu bwe kikusala ng'okubira gavumenti nategese ekivulu ekinsala gavumenti mpaayo ssente gavumenti ogende wasali musale nga bakutaasa kale ensonga ze yayogeddeko zaabadde enkyamu so kino ekifaananyi ekiriwo essaawa zino nti balaba ennyambala ne balaba anti kakati muzeeyi bamuzeeyi Dani Mugulaabo bamuzeeyi Matiya Luyima bamuzeeyi Sebatta mu myaka nga gya kuvanga mu 92 okudda eno waliwo edduuka baliitanga Wina Kirasiki Wina Kirasiki naliwulirako eryaleetanga amasuuti ku Kampala Road awo amasuuti ago nga bagagula $40 ebiseera ebyo naye nga sente nnyingi nnyo olaba nakati okusanga kakati muzeeyi yagula Wina Kirasiki ye $40 n'agula amasuuti ge nga 10 muzeeyi Sebatta kati saawa eno oyinza omuyita ku mukono nga bakadde bw'obamanyi n'ajjayo esuuti ye eyo naye nga tekyakola ku ki ku mukolo gwaleero naye nga yesuuti ye yabitwalanga akigula $40 kati gwe bw'omulaba ekisuuti laba ekikooti kya muzeeyi kyayambadde tebaafuna ssente abo oba okitegedde ne bakaddiye naye nga mu kiseera we baali bakolera bakola ebintu ebituufu nze kyensinga okubawako obuvunaanyizibwa baateekawo omulimu ogutaaliwo era kati olwaleero Kenzo kye yali badde akola kwe kutunuulira music ono kubanga olwaleero yakutta omumuli gwaki yakulembedde federation era abayimbi bonna bagamba gy'otutwala ssebo gye tukola ki gye tulaga naye oba tuttewa yali badde anoonya engeri gye bayinza okutumbula ki music okumujja ku level bamuzeeyi bwe bamussa okumutwala ku level endala kati bw'ogenda mu show ya King Saha olwaleero wa performinga alina oluyimba lwe yaddamu olwa muzeeyi Sebatta olwannalwewuuba naye asobola okuyimba n'ayimba ne bw'ayimba Nalwewuuba olabawo enjawulo era olabawo enjawulo Kenzo yaddamu oluyimba lw'Abasudde abakazi babbeeyi okitegeera mu Chameleone bayimba zino eza muzeeyi Wamala bakamiliyoni Basemakula Juliana Nambiru baddamu ennyimba za Eri Wamala naye era bw'oziwulira asobola okukuba ezize n'akuba ezize ne bw'aleeta luli owulirawo jjo nabadde mu show ya Josted yakuba ennyimba ze bantu yabafunanga bangi n'akuba ennyimba ze naye bwe yaleeta olwa Eri Wamala kakati kyabulabe nnyo okuba nga ate Eri Wamala tetumwogeddeeko anti yayogedde ku baana b'akadongo kamu ne Eri Wamala yali waffe omanyi ekizibu kyennina omanyi bandi music nze lwaki muyita kadongo kamu babulwa bubulwa kye bamuyita
naye nga kati buwuliza oluyimba lwa Harriet Sanyu ekikyatutonderwa njala kwogera ku bazze basobola okumanya oyo rege bw'omuwulira bakuba karege nga kawoomu nnyo bw'owulira oluyimba era lwa Sanyu Harriet ne Sebatta baluyita batya oluyimba olwo ndwagala nnyo buli omu n'emirembe gye nze nange oyo ku karege ate lwadda naye karege akawoomu enyenyenyenyenyenyenye kuba ne muzeeyi Sebatta yaziddamu buzza ate nga yali yazikuba emabega n'eri omukyala nabigumira kakati bandi music ono bamisa kira mbagamba nyo bamisa ki bonna abo bonna tuyimba ku kadongo kamu bo bakigiramu bwe bati kati ne balongoosamu ne muzeeyi Wamala ni yali waffe wa kadongo kamu lwakuba ye yakizunguwazaamuko naye n'ebiseera ebyo naye akasente yakafuna era abantu bakati genda wali emakage wali ekyengera omuntu eyawerera abaana ate bye biseera byali bizibu nnyo kubanga nze emyaka gyegambye bwe twatandikira endongo nga musobola okutuuka mu kitundu mugenze eyo ng'ekikyusa mugenze okukuba endongo mulina emmotoka ezi eno etambuliramu abaana ffe mwe twatuulanga Costa n'eya mukama wammwe nga ze ziri mu kitundu ne mujja ne muzisimbawo ku ssaawa 4 ne mubeerawo ne mutuka obudde ne buziba ne mukuba endongo ne bukya ne musimbulawo nga tewaliiwo mu kitundu ekyo mmotoka yonna ezeewo kati ensi egaziye olw'ensonga nti n'omuntu nga Katonda yabadde amuwadde oluyimba olwo ne lukwatayo okumala emyezi egi bw'aba mugezi ayinza obutaddayo mu bwavu kati oluyimba lw'abasudde olwo mukyala Mugerwa Basude yali asobola okukuba so nga tasobola zimalawo okumala omwaka mulamba kubanga yakuba olutambi lulamba nga buli luyimba luliko master mukyala Mugerwa n'ateekako bakazi okwemyusa n'ateekako Mirena Nnyondo Linda Ziwere okuduula nga buli luyimba lw'amaanyi nnyo bane mugende muzi oluyimba lwayita Linda Ziwere abavubuka nkuzigirira genda owuliza oluyimba olwo yagamba olaba n'obunyonyi bwasalawo obutawuula gwe lwaki obeera bwomu lwaki towasa kitegeeza ebiseera ebyo abakuba mu nkuba eno eyaffe gye tulimu anti woobaweera credit n'ogamba abasajja abo baakola omulimu nze oba nkugereze kaholo ki kati simanyi ng'oyinza kaholo ki k'oyinza okulaba olwaleero bwe baakolerangamu bw'obutuukamu n'okatunuulira n'ogaba bano bwe baakoleranga nti ye ate ne basobola okufuna ebyobugagga bino weewuunya waliwo kaholo nze nkagezaako nnyo kali awo Kawaala kati baazimbawo ne kaali kagaddeni ng'omuntu bw'akola ekikomera kye bwe kati ne bateeka awo nga mugendamu abantu ngaaga ebuhoro bwabanga butono bwe butyo anti abantu batandika okutegeera nti nsobola okutuula wali abantu ne banyimbiramu n'ennyumirwa okitegedde era ne bigenda nga bikula kajenereta bwe twakozesanga ng'okasitula bwoti bwe buno bweteeka ku saaluuni eko kanene bwalinga 650 nga tekawera na KVM nga bw'okwata kano kalita 3 akadomola kalita 3 buno bubaamu butto nga ye generator ne tuteeka wali omuzindalo gumu ne wali gumu ntusiba sayike wano tuteekawo omuzindalo gwa beesi oyo 9 eyo endongo gye yava kati negendanga ekula era eyalinyisa endongo okugitwala mu byuma ebingi kati olubwamu omugenzi oyo otyo kati ndowooza yatunuulira abayimbi bano ab'akadongo kamu bwe baali bakola kati ye ng'agenda okutandika Diamond n'anoonya engeri gy'ayinza okuyingira
kubanga baali bazibu nnyo abayimbi nga bamaanyi nnyo kati nga kizibu nnyo okuleetawo ekintu ne kibayingiramu kati basudde bwafa 97 ndowooza Diamond production yatandikanga mu 98 n'akyusa n'aga kantwala ebyuma nga byamaanyi nnyo ffe tulinga bwe tutuula mu Costa ebyuma byaffe nabyo bibeera omwo kati akyusa wabeerewo emmotoka y'ebyuma kato n'aleeta Diana ebiseera bye ku kanta ne bateekako ebyuma ne baleeta ne bbaasi abayimbi mwe bakola ki mwe batambulira ebyo kato yabikola okuleeta drive zino ez'amaanyi kubanga ffe bwe twatukanga nga baddira omuzindaalo olwo nno bigenda bikula naye okusooka bakwatanga ebipande nga 10 kati omuntu nga bayinza omugamba agenda otimbe eka Mmengo otimbe eka Yabwe ogende Nabyewanga ogende Lukaya bwatyo kati nga ebipande bino asiba epande 10 n'asibako kalabba bandi bwati tava mu takisi bwatuuka eka Mmengo ng'ebipande byo yamaze ddo biwandiikako ng'ayisa mu ddirisa bwati ng'asuula awo amaze okutimba kati mu kitundu mwabangamu abantu abaagala ennyo endongo nga babironda bayimbi bajja nange sebatta olike yasudde olwo amaze okutimba amaze bano abali mu kitundu ne babirondawo ne bagenda babisiba ku miti era ennaku z'omwezi abantu bazikwata mu mutwe nga be babyesibira abantu b'oku kitundu be babyesibirayo ennaku z'omwezi babanga bali awo abayimbi batuuse emmotoka yiyo ne basibasiba twasanga nga nno n'ebikaali babisibye byasanja nga basimba emiti bwe bati ne bateekamu essanja muli munda bwe bati nga mwetukubira endongo twasanga nga bakisibye ne bagamba basibye ekikaali baaba bavubuka 3 ntubayingiza kati endongo nejjanga ekola ki nejjanga ekula kati bwe awo Kasozi bwe yafiira kuba nali nkola mu kibiina kya Kasozi bwe yafiira nga tutandise okuteekamu ka drive naye baddiranga omuzindaalo ne bagusiba mu kabaasi side eno neeno ne basibayo ne bateeka wali ka mixer ne bateekako ne omuzira Livingstone Kasozi atuuse bwe bityo nga si byakugunda nnyo ni muziki gugunda beetoloolamu bwe bati abantu ne bajja banga ne Kasozi emmotoka yagiina oyo Kasozi yalina emmotoka Nissan Gloria anti ebiseera ebyo nga President Museveni yakawamba wano baminisita bavuganga emmotoka bazitanga Nissan Lawule kati Nissan Lawule tugeze nti ye mukulu wa Nissan Gloria nga bola tulina Benz bweti tulinawo ne Benz bweti nga ina kati mu kulungi yamu bava mu Nissan Lawule ne bakola Nissan Gloria n'emmotoka yali ya bbeeyi nnyo anti twagiranganga nti mu Uganda erimu emu yokka ate nga bwe kiri eyaddamu okugigula yali mulamuzi yali Ssaabalamuzi obano bamuyitanga Wambuzi eyaddamu okugula Nissan Gloria ne zibaamu 2 naye twagendako n'embalala eyo abanankole ne batugamba Kasozi taliiwo kuba yali aguze emmotoka endala kati bwe twali tugenda embalala teyagitwala Nissan Gloria n'agenda yali alina Peugeot 505 kati twatuukanga mu kitundu ne bagamba Kasozi taliiwo emmotoka iri gye balanga ku lediyo teriiwo era yatwala obuvunaanyizibwa twalina kaberebere etwamala sho nga abantu bagamba Kasozi ne watusala nga tebajja nga tebalabye emmotoka ekiro bwe twamaliriza sho n'avuga gundi driver n'amuvuga ekiro najja ekyabbogo nanona emmotoka y'abantu
Show yabasala lwa nga bagamba kasozi taliiwo jjukira yali mulwadde kati ng'omuntu alowooza nti ayinza okuba takyasobola kuyimba ayinza okuba yafudde okitegedde kati nga bwe batalaba mmotoka eyo nga bagamba taliiwo okitegeera kati she yaddako ne mukiba emmotoka y'abandi nano ne mmotoka y'abandi ne tukuba lukungiri ezo zonna ne tuzikuba ne tuzimalako wire Mukaabya tatudde mu kawempe omwo kati waliwo omuyimbi munnange nga bamuyita Wire Mukaabya naye ng'abantu balowooza mwavu nnyo yafuuse na musumba yakoze n'ekkanisa nalabye atambuza amabaluwa ayita abantu ate nga n'ekkanisa we yagitadde nawo yagulawo si bino nti tumuleete sente za Pentagon Muzeeyi Kayanda ekkanisa we yagitadde yagulawo wali ekawanda Muzeeyi Mukaabya oyo nze natandika omulaba mu 87 kuba nali mbeera kawempe awo nga ndi mwana muto nga Muzeeyi Mukaabya ayimba naye ebyo ebiseera waaliwo obugaali bwa yingini buno bwe bajenyola nga eggaali yennyini bicycle nga kwe bassa yingini Mukaabya nga akalina mu 87 nga kagaali pikipiki twabuyitanga bugaali pikipiki nga akalina ensi bw'etambudde ne bajja ku bupikipiki buno bumeeti Mukaabya n'akagula era Mukaabya ng'atambulira ku kapikipiki ako ensi n'etambula bwetuuka mu gy'ekyenda ne baleeta piki zino kunama zimwanyize muyita mwanyi z'abala waliwo pikipiki kunama zaali za bbeeyi nnyo ng'abange yeebase kuli bw'ati Muzeeyi Mukaabya n'agigula Mukaabya aludde mu swaga bino bye tunasibye enviiri ate nga ne waasula nga bwaweekawo empaawo ku lw'ettula ensi bwe yatambula neyingira emmotoka abantu baguze emmotoka Mukaabya n'agula emmotoka ndowooza ayinza okuba emmotoka ye yasooka nga yagigulanga mu 92 n'okutuusa olwaleero Muzeeyi Mukaabya abeera n'emmotoka naye obulamu bwe nga bwe yayimba waasiwaasi obulamu bwe bwa waasiwaasi era abantu bamulaba nnyo ku piki ne balowooza nti gy'ayina ayagala nnyo okutambulira ku piki kuba temulwisa buli kaseera aba ayanguwa ngenda ku kiri oba okitegeera bw'atyo abayimbi bangi kati kibijigiri mwana wa Balodi Lukia bw'ogenda era wali evvumba wabeera oba otuuse wa musajja naye abamu balowooza nti omuntu atazimbye kalina atadde bintu bye mawulire balina ebyobugagga babirina ebyaddala naye nga tosobola kulowooza nti bakola ki babirina okugjako ng'otuuse we babeera fe tukyasaaga biki byolaba byotunula ebissa omulimu ebirina okutereezebwa omulimu ebigusse bingi naye nyinza okukoonerako ebintu nga 3 ekisooka waliwo ekizibu ekyajja mu kuyimba oba ngaffe ba manager twalira kisingamu oba twabuguumirira abayimbi ne batusinga amaanyi kati essaawa eno abayimbi bagenze omanyi gavumenti yatunulira abayimbi nga ndowooza neefunamu engeri gyeyinza okutambula nabo ne balaba nga balina okukwatagana nabo era ne babawa n'essente kati ate ffe ebivvulu ne tujja tubitegeka nga abayimbi tetukyasobola bakontrolinga ne bitusala mu bufunze bapolomota ne tubanga abaagwa kuba buli polomota waali bamubanja ssente nga nnyingi nnyo
okuva mu bivulu ebyo. Kakati abayimbi ne batandika okubanga be basalawo, so ng'omulimu guno ogw'okuyimba gwali badde ng'omupiira. Bakooki abo balaba si bagagga kwenkana basambi bulungi, naye kooki bw'agamba nti ku ssaawa 4 tulina training gy'aba agambye, era bw'otajja bakukuba fayini. webale nnyo. Era bw'atakusoma ku line up toyimubuuza nti muzeeyi lwaki siriiko. Ate ne bali abalabi b'omupiira ne babeera balungi, bo tebalina musambi gwe baga nti bw'aba tazze tukusse. Bo bayagala ttiimu batono nnyo ndowooza bw'oba okigere balina kuba ng'oli w'amaanyi nnyo ate ng'ogenze na mbiri baziyita charity matches. Simanyi nga waliyo omupiira gwe bayinza okuga nti tulina omuzannyi gundi lwaki taliimu. Bibeera bino kibaluma mbu gundi tasambye ne batuwangula mba omusajja oyo yakola atya ningira nekya bajja kujja bakole ki balabe. Kati twetaaga okuzimba omulimu gw'okuyimba ng'omuyimbi sigamba babeere baavu naye nga yali wansi wa manager. Ndabula waliwo FIFA, waliwo FUFA, waliwo kooki, nga manager gw'otwala. Manager oteekwa okuba nga gw'ogamba, kubanga kati lwaki abayimbi bakola ebintu ebikyamu. Omuntu bamupangisa nti nkupangisizza ojja oyimbe katugeze Mityana. Naye nga omuyimbi talina budde nti njagala otuuke ku show oyingire ku stage essaawa 4. Ogenda kukubira essaawa emu ng'ekyo kiri mu contract. Kati gwe ku ssaawa 5 obenga ovuddewo. Era nono promota n'amanya nti kati ku ssaawa ate 5 nteekewo gundi oyo akubira eddakiika 4 oba 3 aveewo nteekewo gundi. Okitegedde? Kati omuyimbi omupangisa n'omugamba nkutwala Mityana nti saza gulawundi nti njagala obukadde 10 titewali mutawaana ninako obutaano n'obumu manja bumeka 5 naye bwe ndiba nsimbula ojja kumpaayo obubiri kubanja kuba sina mafuta nti yesebo. Era mu kusaawa z'okusimbula ku lunaku lw'okkola gwe n'otwala obuvunaanyizibwa ku ssaawa 3 sebo akameseji okalabye sente nzitaddeko obubiri. Kati n'otuuka ku show ne ziwera ssaawa 3 ne muggulawo 4 5 6 7 tolaba muyimbi gwe wawadde miliyoni 7. Abanja mmeka? Abanja 3. Kakati n'atuuka ku ssaawa 8 nga bakasitoma abo beekyaye. Wabula gwe bakasitoma abo ku lwa ssente ate ku lw'omulimu babe. Kubanze bwe mba nalanze kangeze ku kapo, bwe mba nalanze kapo Emityana, abantu bengenda okufuna si bange, sibaagala kibaya promotion, baagala kapo. Era abantu abo byonna ebigenda okukolebwawo oba birungi bagenda kuwaana ye. Bwe tukolawo ensobi zonna zituula ku ye kubanze tebamumanyi nnyo. Okitegedde? N'olwekyo ekyo ekyabayimbi okubeera nga bali waggulu kyagambwako kyagamba kyekyo, eyo nsobi nnene. Bwe tuliba nga twetaaga okuzimba omulimu gw'okuyimba gubeere omulimu omutuufu, tuteekwa okukolawo amateeka nga bamaneja b'amaanyi okusinga omuyimbi. Era ng'omuyimbi singa ajeemera maneja waliwo engeri gy'akangavvulwa nga mu mupiira bwe kiri. Liifa ayingira mu kisaawa nga musajja mwavu nnyo. Ng'olumu bajja na mirimu gyabwe sima musomesa nga ajja ofuwa omulimu omupiira guno. Jangu ofuwa omupiira. Ne bamuwa obupapulo obwo. Yellow ne red. Amaanyi g'aba alina n'obupapulo obwo. Atunuulya omusajja Ronaldo mugagga muzibu walinnya nnyo ensi yonna emutendereza n'akwata wano. N'amugamba
ajja kufuluma era n'afuluma okitegedde era bw'amuyita n'amuwoninga amanya ekiddako kati n'okuyimba bwe tuba twagala tukufuule omulimu omutuufu wateeka okubaawo amateeka nayogedde ku kya ba publishers bali abaafulumyanga ennyimba omulimu ogwo kubanga ensi etambula ne tuva ku kino ne tudda ku kino ne tuva ku kino ne tudda ku kino kati olwaleero ba publishers tetukyasobola kubazza nti waliwo kasiwukira waliwo lusiini abo tebakyadda naye twetaaga tube n'olukiiko nga federationism ez'abayimbi nga baateekawo olukiiko oluwuliriza oluyimba nga terunnagenda mu katale oluyimba nga tusooka ne tuluwulira olukiiko olwo waliwo ategeera music ebivuga waliwo ategeera sitole waliwo ategeera amaloboozi omutindo ne tukkiriziganya nti ogwo omutindo kati tusaana tutwalire bakasitoma baffe ekintu ekifaanana bwe kityo nga bali bwe baakikolanga naye kati olwaleero omuyimbi bw'agenda mu studio ng'ayimba oluyimba lwe oba wemula oba bino byogambye ebyokukola ebyokupromotinga violence ng'afulumya woluva mu studio bw'ati ng'ateekayo ku mutimbagano aluyimba alutadde teri amuvunaanyizibwako teri aluwuliddemu tagambwako kati bwe mulukuba mwe abali ku mpewo ne mulukuba ne lusituka nga bapromota babanga be basudde eddalu bonna nga balumba oyo bamuyiikira nkutwala gindi nga yeeramula njagala obukadde 10 njagala 15 njagala 2 oba okitegeera omuntu n'otegeka omuyimbi n'omanya nti ku lunaku lumu ngenda kukola show 6 otya ogenda zikola otya ate nga alina okuyimba enamasuba alina eruweero alina emasaka twaliwo omuyimbi omu yali Christmas ya 2018 twali Natete ne mubuuzo ddawa nangamba bwe nva wane Natete comprehensive omanyiwo waliwo ekifo ekyali ekyabiri Natete awo oba kyali Sunset ndowooza waliwo ekifo kyali waggulu eyo nangamba gyenzira bwe nvaawo ngenda kuyimbirako mwagala ku Nasana bwe nvaawo ngende Ziroobwe bwe nvaawo ngende eyiganga mubuuza n'abeyiganga nabo baleero ku Christmas ngamba abo mbasanganga okitegedde ninga bino ebisooka mbitegedde naye n'Oweziroobwe abaddemu walako kuba lwe twogerereyo emboozi zaali ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro amaliriza bumaliriza wano nateeta wasose comprehensive agende wali akyayina 3 wano emu eriziroobwe agende yiganga kati olaba nti waliwo ensobyawo bwe muba mulina management entuufu nga bayimbi abo balina manager gwe bawa ekitiibwa nga naffe tulina olukiiko ate oluvunaana manager singa ensobi ezo zibaawo tuba tumaze okutereeza nti manager tajja ku booking kutwala show Natete atwale yeziroba atwale yawa agateke yeyiganga tekisoboka kakati nga n'obudde bw'olina okuyimbiramu mu kukubuukinga wano bumanyiddwa Natete ngenda kuyimba ku ssaawa 4 naye omusajja yangambye nti ngenda kukubira eddakiika mmeka 4 kati awo bwe nvaawo kitegeeza 3 zimmala okutuuka Nansana Nansana ngenda kulinnya ku stage ssaawa 5 n'ekitundu nkubira eddakiika mmeka 3 kitegeeza nsobola okuvuga neŋŋenda entebe ezo show zenkomako naye obulwadde bwe tulina nti tulowooza ku ssente be tuzijjako tetubalowoozaako nga bw'onootegeka omukolo abantu n'olanga bannayimbaga yengeki ninga tikuli byakulya tikuli byakunywa toyina kisanyusa kyonna kyonna abantu n'obaleeta ne batandika okubeera awo ne batunula nga tebamanyi kiddako kati twetaaga okulowooza ku bakasitoma baffe ng'abantu aba bizinesi endala bwe babeera ekirala gwe walabawo omulimu gwonna
ng'omuntu bw'aba agenda okugukola aba amanyi ssente z'agenda okufuna kuba omuntu bw'aggulawo edduuka bw'ati abo abagagga ennyo be tutenda bakirumira baani tamanyi ssente z'agenda kufuna ajja naggulawo abamugulako tamanyi gye bagenda era tamanyi bagenda kubeera bameka olwaleero naye omuyimbi yaava eno ng'amanyi nti wali wengenda okukola nina bukadde 10 wali bampa 12 wali ngenda kufuna 8 era nga bw'atuuka ku show ng'apaakinga bw'ati agamba driver we ba manager genda omugamba atuwe balance waffe tannamanya ki ekiri munda olinamu abantu bameka kuba ye gwolansi nze okuva lwenkuwadde ssente nanga gwe ku rediyo ku TV ku kibuli kimu nkikukoledde nensitula erinnya lyo nenditwala waggulu omwezi mulamba oba egi nkulanga kati toleese bantu ate oli mu mmotoka wansabye miliyoni 10 ku mutwalo be bantu bameka 10 be bantu 10 kakati kati gattako byuma kulanga biki ze miliyoni nga 2 ate yona akusabe 10 talina wadde jita talina wadde omukubi w'ebivuga talina kintu na kimwe ajjanga bwendi yadde natti kati kyava asanga ng'olina abantu 100 mu ebyo oba 8 ne bw'oba n'olunana nga wamuwa 7 abanja 3 n'agamba mugamba tuwe balance waffe ffe tetuyimba paka atuwadde era bw'otazimuwa n'agenda abantu bali tebannajja kulaba nze bazze kulaba gwe kati bwe busobozi bwowo abo be bantu b'olina kati oteesa nti omuyimbi nze nali badde nkusabayokku kitoleese bantu onfiiriza kati awo wonna tutereezangawo so omuyimbi alina kugabana ku ssente ezikoleddwa ntera okubawa ekyokulabirako nawe kankikube okuyimba kuyigga tosobola kugenda ow'omusajja alina olutuula nga wazize omusunti guli nankulabye n'akugamba nti nze nsooka oleke wano ekisambi kyange ekyomusu sooka ontwala empola nti nazize omusu guli nankulabye tugenda guyigga naye olutuula luli bwa kwefu yalina olutuula olunasobola okukwata omusu ogwo tugufune kati n'ogenda n'omugala kokoko mwami kwefu twazize omusu ogenda kutuwa ku lutuula naga nti ekisambi kyange kiruwa ate nkikuwa ku lwa kati tunayigga okitegedde kati bano abayimbi kye bakola atwala ekifi ku nsolo gye mutannayigga tutannabakutta okitegedde nze bapromota bakola ensobi eyo ey'okujja kubanga ffe bwe twali tukuba endongo ezo we twagikubiranga era nga tukola loosi nnene twakoleranga ku percentage kwe kuyigga kuli kwenkulaga kubanga abayizi bo kye baakola n'engabi erizaalibwa mu 2-5 baagigabana abayizi baagigabana batya anti bamanyi nti bwe tukwasa engabi ow'olutuula atwala kino ow'embwa atwala kino afumise atwala kino eyazize atwala kino n'embwa yennyini eyagobye atwala kino nannyini ttaka kwe tugitidde okitegedde olwedde system weeri kati naffe tulina okuzimba system bwetyo nti kwefu eyafunye ekirowoozo ky'ekivvulu alina percentage bweti eya coordinate nzaawo dduka eno percentage eno eya omuyimbi nannyini luyimba katugeze nti oyo yafumise ensolo atwala kino nannyini kifo we tukubidde endongo atwala kino percentage si kutuuka wannannyini kifo n'abasaba miliyoni 2 ne muzimuweerawo kate munnayiga abantu bajje 100 ng'ate gwe watutte 2 enkuba etonye kati gwe naawe omuyimbi singa oba ku percentage ogenda kussaamu amaanyi go ne zino essaawa 8 zojja tetujja kuzijja kubanja kutuuka eruweru nkugambe nti
mukyala Spice Diana abantu bagamba nti toliiwo wano tebakakasa nti wooli jangu tuyiseemu drive bakulabeko olw'okuba naawe tomanyi ssente z'ogenda kufuna oteekwa kujja tunoonyeze wamu ki tunoonyeze wamu ssente naye gwe bw'oba omanyi nti obanjayo buna omukaaga wagufuna tebikwatako oba binsala kuba nakirabeko King Saha ayimbye ekyotera embuzo za kushusha ezisinza okufuna abantu abangi yagenda ku Lwakutaano so yiye abaddeyo bwakola vidiyo abeekyotera wendi nagenza omulaba ali ku ddula kati nga bwe yabikola ku yaani kyoga buli lunaku taba nasho nga bamuguze kati kino kyabadde kimukwatako alwana kufuna ki bantu kati eyo system tuteekwa okugizimba bapromota bakola ensobi ey'okugamba nti omuyimbi nze mujjamu diiru esobola okubeerawo mu bivulu ebimu si byonna tugeze nga Serena kubanga Serena nsobola okutunuulira mu bulifukeesi yo oyinamu buzito ki obuleeta abantu okitegeera ate era nayo Serena eyo giraba anti bukya ku makya nga waliwo obutabanguko mu bukya ku makya omanyi twakeerako ku kivulu kya muganda yange kati omugenzi Adamu Mulwana nga tulanze La Bonita yaffe ku makya ka West ne bamukuba amasasi ensi yonna neebeera ku bunkenke kati ba VIP bo bali bewadde obaze so okubanga ebula wiiki 2 we mulina okutunda emmeeza awo niwebaawo ekigwawo awo kati nze mu 2010 omuyimbi oyo Kenzo nga akubye stamina nze nasooka omutegeka Mathias Walukaga yali ayina oluyimba olwa Bwino w'Ekkomera kati nentegeragana ne Walukaga mukolere concert Bukomansimbi Kinoni Lyantonde Bane Lukaya na Shonya nga oluyimba olwo lwa stamina lwakakwata bwe luti lusituse ne mugamba nti omanyi genda oyogere ne Kenzo tukole naye shows nagenda nayogera ne Kenzo to wange njagala ojja onkolereko nagamba tewali buzibu naye nga ne Kenzo taperforminga nga yokuva oluyimba lwa hitinga tamanyi na kyali muki mu bantu tugera ne tutegeka shezo ne zifuna abantu baali bayitirivu nnyo kati tuba tuli Eryantonde eshe yali yesembayo nengenda we yali asuze mulungi ne mugamba njagala kati kukupangisa kuba bino byadde byakuyambako muyimbi munno njagala kupangisa onkolereko shows meka 5 nzijukira shezo emu yali Kasanda nga endala eri Kachiri endala yali Gayaza endala yali Luwero eyokutano njerabidde ne tukanya nga ngenda muwe ndwala 5 buliki nengenda netegeka naye olunaku lwenzijeyo posta nzitadde mu buutu bwe nti ngenda twalina show wali ku munaku bagita bati Royal Garden twali tukoledde mba nyambuka bwe nti kunga ku masiraawo Stewart yali aweereza omupiira n'agamba tufunye ekikanga bwakitabangawo bo mwerabika abantu bayitirivu erugogo abali balaba final za World Cup Spain ne Denmark otwala bipande byokubi ntwala bipande kubitimba owulira so ne zifa nga tokya obudde bwo tokyasobola kuŋŋaanya bantu oba okitegedde gwe omuyimbi mbu wamuwa ssente byakola ki byaggwa naye olw'okuba nti Kenzo yali tannaba kuyitimuka nnyo nga n'ensi yali ekyalimu ensa oluvannyuma ng'ensi eteredde nayogera naye nnyongerayo akasente akatonotono era sho nenziramu nenzikola n'akola kati
kyekiri kyobadde ogamba nti osobola okulowooza mbwensi eradde newajja waffe omukungu ne bagenda batunyweza wano nga kusanga busaazi ng'odigida ng'ojja kunywa newaffe omukungu mu ggwanga nga so tokyasobola gikola kati tulina kukolera wamu tuveemu kino mbuoyo omuyimbi ye yabivaako ye yamala tugabane ensolo ng'emaze kuyigibwa kubanga nyini lutuula bw'oluleeta ensolo n'eyitamu ffenna twesiibula bwesiibuzi bane omuzizi tulabagane naawe munnaffe gwe tutenda afumita ennyo ensolo tofumise tunaddamu naawe munnaffe embwazo zigobye mwina nga mwawukana nga baakigwa tukati tulinde omusu omulala oba engabi endala naye sigamba nti nze yadde gudduse munkoze mutya nze mumpe zange ati tukuwa eki kyetutakutte kutegedde nnyo kati tulina okuzimba eyo sisitimu nga ewedde omuyimbi atwala percentage bweti omutegesi bweti nanyini kifo bweti tulina okulanga tulina bagamba mujja babba mwe muyine ngeje mucyanga mu tickets ne mudduka nazo anti kakati era bamuzeeyi eyo system gwe bakolera bamuzeeyi Sebattabaani yali ya percentage gwe twakoleranga era nze nkugamba ebigambo bino teriyo promota n'ogu akoledde ku system eyo ayinza kugamba nti akataka ako kalaba nategeka ekivulu kya gundi n'enkagula taliyo kubanga kyebakola kikyamu ate bo bagenda mu maaso nakyo nogenda ne weewole miliyoni 10 nozisa mu kivulu twali twakava mu covid Palaso yali akoze ennyimba nnyingi nnyo mu covid awo zikutte kati abasajja gye baafubutuka yalina gundi oyo Nobati yajja ne miliyoni 2 mwaga nga zirimu wano mu gundi mu drone nti ayingidde ayagala Palaso nti mugamba Palaso bayimbe wano be tubadde tugula tubadde tubawa miliyoni 4 n'ettaano twali tetuzituukangamu kubanga omuyimbi yali asinga wano yali kamiliyoni asinga okuleeta abantu naye nga tawezangako ku miliyoni 5 era nga kamiliyoni omupangisa miliyoni 2.3 n'ogenda n'okola n'ovaamu naawe ng'olinamu kuki olina ku ssente omusajja bwe yakubira Palaso yamugamba buli shaya ga miliyoni 10 mwami Nobati n'akwata ssente ezo n'aziwaayo mu bukyamu nga kyakola kikyamu kati abantu 1,500 obawadde omuyimbi tonnagenda ku byuma tonnalangayo kalango nakamu tonnaleeta bayimbi basookawo tonnaleeta bakubi babivuga kitegeeza sheeyo egenda okutuuka okuyimirirawo buli kimu eba eri mu bantu 10,000 abantu 3,000 naye okakasa ogenda kubafunawa abantu 3,000 ate gwe tonnafuna ku 3 kitegeeza olina kunoonya 3 oba 4 naawe osobole okuddayo n'omugaati eka okitegedde era ne kuzawa ya leero gemaziga Nobati gakaaba mwami Kibaya kamusiibule ebiwomba biggwa byokya mwami Kibaya nsaba kusiibule bwe ndaba nfunye obudde tujja kwongera nfuna omulamu agije tutemeteme of course tetulina gwe tukkakkanya tutereza butereza naye ku mulamwa gwe twasookeddeko abayimbi abaliwo abantu bonna abali mu mulimu gwonna twewale nnyo okutyoboola abagutusookamu oba mawulire oba majje tetusobola kunsanga nzize kuba tulina bakitaffe abatusooka mirimu gino egy'amawulire omugenzi Nulindwa Muwonge ba Medi Nsereko baani abatusookamu balina bye baakola ne bakubaako we bakoma katosobola kumugamba ajja ku YouTube ambulire ye YouTube ye yakola etya kati obeera ovunaanye ekinyonyi butamanya kuwuga oba kyennyanja butamanya kubuuka
kubanga tuli mu circumstances za njawulo. Omulimu buli lunaku tulina kugwongerako. Buli lunaku tulina kugwongerako. Tukula nagwo. Bulungi. So temuleeta bazikadde baffe naddala ng'ebizo federation temuleeta bakadde baffe kubakozesa nga byakulabirako byakutyoboola kubanga okuva le mwaleeta bakadde baffe mu federation mutyoboola batyoboole. So temutulowoozesa nti tutandika ate okukola campaign egamba Muzeeyi Ssebatta tukwegaidde todda mu federation kubanga abaddewo ebbanga lyonna nga talya mu ne bw'ataba mu bya federation era ajja abaddewo. Mbadde nsaba ekyo tukikomye tuteme kutandika campaign ebagobayo. Ekirala abakulu abo babaddewo era obulamu bwabwe butambula okujja okubeegattako bajja kuwanirira mmwe ekintu kyammwe gwe batabaamu tekiba nnyo na oyo Muzeeyi Mateer Luyima omulaba ayina diguli ewaka eziwera 6 kati bw'oba omutyoboola manya nti otyoboola n'abaana bali gye bakolera kubanga batabani be ne bawala be baasoma era balina emirimu bakola. Kati otyoboola taata waabwe simanyi talina kye yafuna mu kuyimba biki nga bo kwe baasomera kitegeeza oli mu kutyoboola ne bano gye bakolera n'abazzukulu. So mbadde nsaba ekyo kikome. Then ekyokutereeza omulimu system eyo mugituulemu mugirabemu nga mmwe. Kati n'olaba ekyokutereeza omulimu nina bingi nnyo era bw'oli bw'ofunye obudde leero katubaweeko system kubeekola nnyo kuba yemundo nja kukomawo twogere tulage engeri gye kiyinza okutereera kubanga kati buli muntu gw'olaba agaya endongo yavaawo endongo yafa naye endongo tesobola kuvaawo kubanga okusanyuka mu bulamu bw'omuntu bbanja lyotosobola kusitopinga nga kusanyuka bbanja oteekwa buteekwa okusanyuka oba oyagala oba toyagala. Kati ffe ekizibu ekiro tulaba kati olwaleero nti ffe twakola ensobi ezaagoba abantu mu kujja okusanyuka era ntubadde wano mu Easter Eid bakatindagaewa bannange ate twabadde nabyo twabanyiiza Kazibwe Kaponge ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga mwebale nnyo okutulaga mukwano tugenda kubategekera ebituufu. Mukama nyambe buli kye nnina mu mutwe muno kigende nga bwe nkirowooza kuba sheeyo njala ngitegeke nga kyakulabirako era abayimbi gwe sikubidde essimu toyambala. Saagala bino bye mujja baka stage ne mubeereyo nga muli bangi nnyo atafunye essimu yange toyambala. Nkuwulidde oyogera ne ku lihaaso atakoze lihaaso anti gwe nkubira essimu gwe mulamu omukulu gwe nkubira essimu olina okujja mu lihaaso atajje mu lihaaso banene bw'onoobeera nga Kazibwe wakula naye wakola ki kuba ojja kuyogenda kuba oyimba biki byesiise. Omusambi w'omupiira atakoze practice okimaki tabeera ku line up so atakola lihaaso tobeera ku line up aye naawe akoze lihaaso togule engoye nga tonneebuuzizzaako. Amayimbi ajja ng'ayimba oluyimba lwa bufumbo ninga ennyambala gy'ayambadde ye n'oluyimba tebigatta tebikwatagana ayimba oluyimba lubuulirira bafumbo ate era yennyini yeetaaga kuzza bbali bamubuulirire ennyambala ye. So ojja kusooka kunneebuuzaako nnyambala eki then obudde mbukuwe bw'onooyimba tutegeeragana. Kakati abantu baffe mukeereeko sho eno njagala bayisaawa emu ng'etambula lugenda kubanga lugero bw'onojja leetimukko ojja kunsumbuwa ng'obuuza bw'olinaanye nti oyagala abantu kubajjaayo ku sho ziri ezaabangamu emboozi kubanga edda ng'omuntu bw'afuluma mu sho aba ne byanyumya byalabye mu kiri. Kaakati olwaleero waliwo emboozi 2 batubbye oba tebatubbye bonna bazze so si nti banna olabye ki gundi bwajjiddaawo kino temuli mboozi neegi emboozi baba na 2 waliwo oluyimba lwekutera okunyumyako nnyo olwampanga sifunanga mukisafuna mukisa kulaba ku kivulo ekyo naye buli yakirabako baga abantu baakaaba abantu bayagala n'okukuba omuntu ecupa oli omukazi nga abantu baagala kumutta. Kati byejagala tebiyinza obutakolebwa mu paka ku maximum tutasobola kubikola nnyo olw'obudde kubanga abantu balina nnyo budde naye tugenda kubatera naye wabeewo omuntu kyagandibwe nali mu sho ya kapo ojjukira kiri ekintu ojjukira gundi bwe yagamba bw'ati naye emboozi kati ziri ezi batubbye bazze
oba batubbi tebazze. So mpoze ekyokusatu baleese ekyuma. Baleese ekyuma. Oba ebyuma tebyogedde babyogedde. Njagala tusukkewo nsaba mukeereko abayimbi ngenda bakubira n'ennyimba zammwe. Saagala oyimbe z'oyagala ngenda kuwa ennyimba ezijja mu kivulu kyaffe. Okisegedde kuba muyimbi ajjaawo. Nanyini mulamwa. Najja. Amatiza abantu. Bakati ekivulu twakituumye Sebaavuga wabulirawa. Ng'ekye tugendererwa twagala kulaga abantu buli omu yabulirawa. Kuba buli omu ayina we yabulira. Gwe omusomi w'amawulire. Wabulirawa. Gw'omuzimbi. Wabulirawa. Omutegesi w'ebivulu. Wabulire buli omu musuubuzi. Wafenna tulina we tubulidde ensi etabanguse. Tugezeeko okwekomyawo. Ekyokulabirako kye nja okuwa mwami Walukaga ngenda mukubira njala muwe ennyimba nnya. Njala banyimbire kolabo yaabwe eyakangende mpase mu kyalo. Tulina we twabulira. Kyokka bayimba oluyimba lwabwe awasa mu kyalo ayina ebizibu bye. N'awasa mu kibuga ayina ebizibu bye. Kyokka waliwo oli omukulu ajja kiweewa. Najja n'atugatta wase wonna gw'osanga wasa. Kakati awo tulina we twabulira mu kuwasa. Walukaga ayina oluyimba baluyita mukwate ku bbaafu. Bannange obukyafu abavubuka tebakyagalira kunaaba. Ekyo kituufu. Abantu banaaba olwo. Bwaba nakuyambye olunaku lwanaaba mu wiki alumanyi. Kakati awo oluyimba olwo luyina okudda. Naaba ku lwakuna. Walukaga ayina oluyimba baluyita Kookirabe. Kati ate yabigatta byonna. Era yali alaga nti oluvannyuma lw'okuzannyira ku mulimu gwo kati Kookirabe. Kati olulwiza obutalabikako mu mulamu ogwo. Then ne bakoowu. Bakoze bubi Walukaga bataze. Abantu era bakoowu. Abantu kakati biri byonna abantu bakoowu Walukaga bataze. Abazze. Kakati n'abalala ngenda bakubira Mzee Mati ya Luyimanja yalo nyimbira oluyimba lwa Sente Entebe. Omulembe guno tulwetaaga nnyo. Kuba tuyina mikwano gyaffe nja kuwa example emu Mike Ezira omujjukira. Twamuwuliranga. Yateeba ssente nga talina ki? Pulaani. Tulina n'abalabe tujja. Bangi. Kakati n'abalala ngenda bakubira gamba oluyimba lwo gundi Mama Nabitaka oluyimba lwo olwa Teri musajja w'omu. Abatobe tuyinamu essuubi ne mubeegendereza abalabe bangi. Awo terwaga nti twabula. Ate era n'ennamba y'abayimbi era n'omanya weeyina nti nyina tujja kukuba ekivulu kikeese kizibu. Njagala kuba n'abayimbi bange kati gwe bw'onojja wali omuwendo gw'abayimbi bange ngumanyi gwe wenna oyagala nkusonsekeruddawa. Ate era waliwo ajjo kubanga abadde ayagala nnyo naye asange nga pulogulaamu ejjudde. Kuba ttiimu y'omupiira bana abasambi 11 ne bw'oba osamba nnyo tebangerako ne baba 11. So kyekyo bwetyo tugenda okutegeka 12 gwe gula buguzi mmeezayo emitwalo 2 n'emitwalo 5. Atawe na tugenda kuba mugenda okuyita okugula online ticketing. Ebisigadde Misa Kisemakule emmeeza ye yagiguze. Waliwo abakanika Subaru awo baguze tiketi zaabwe. So mwongere okugula tiketi. Simu yange eri noti 7 noti 4 3 22 7 owa otufuna bulungi nnyo. Kapo abagala kapo yennyini ali ku 0 7 2 6 18 75 ye kazibwe kapo tutegekeyo ku show y'omwaka.